Kalama TV Kadaama ayina ebigambo byagala okubeera nga ayisaawo n'okubeera nga awoninga bakadaama banne katumuwulirizeeko. Kadaama TV Mukama omukisa kubanga abaana bano kuba ffenna abali eno bwetubakola ne tufuna obuzibu ne tugamba bannaffe ekintu ekyo kituyambako naffe ne tufuna obuzibu twetangira. Kati ng'oyo omuwala agambye nti bamuwadde amazzi n'anywa ne bamala ne batwala ekitundu. Kati ssaawa zino nga ffe abawulidde oli tasobola kugamba nti nywako mpa ekitundu n'ogamuwa. Naye nze bannange gambe nga nkutya ntya ne mmala okuganywako n'ogamba mb'ogatwala mulina omulwadde. Ekyoppa togirwanira era zisobola gakuwa. Abantu bano tubatya naye asobola okukolera ekintu ky'otasobola kutangira ate okusinga wano bwandikozeeko olutalo wakirikale oba monja wa monjaawe. Mr. Kadaama TV kye nandimugambye oba kye ngamba abaana bonna bankola mu kiyumba. Ate nze ekintu kye mmanyi Mr. Kadaama TV zino ziri mu sitaani gwe simanyiiko omuwendo. Mr. Kadaama TV zirinda sitaani gwe siyinza kubuulira. Ensi zino wankubadde n'ensiza mu Uganda zirimu abaana ab'obulemu, naye amaka mangi agalimu abaana b'essolo. Amaka mangi agalimu abaana b'essolo. Uganda amaka agamu agalimu abaana b'essolo baba baabawonga mu bintu, abamu baba baabawonga mu bintu abagagga. Amaka ga Uganda agasinga Mukama ansonyiwa okwogera bwentyo, ag'abagagga batera nnyo okubeera n'ebisolo. Ekitegeeza baba abamu baabiwongamu abaana abo oba nga byebyo ekikandooza okubawa obugagga, kuba nze nali nkirabyeko. Nina emikwano gyange emigagga abalina ssente. Ku mikwano gyange gye ndina e Uganda nze naakalabako famire eziwereza abantu abana, naye nga bamaama baabwe bwe njogera nabo bonna bakomekkereza bandaga nti bugagga bw'abasajja. Ekintu ekyo nkirinako obukakafu. Mukama nsonyiwa okwogera bwentyo. Mr. Kadaama TV bano abantu balina bisolo ebiyitirivu, balina bisolo ebyana ebisinga. Amaka mangi agalimu ebyana bisolo. Wano wendi weekiri waliwo mikwano gyange egikola balina bisolo ewaka. Ono omuwala yajja wano Munagana we yali waliwo kisolo. Kale abantu bano balina sitaani mungi era twekengere bannayuganda. Nze mbabuulira amagezi ge mbawa agasooka, buli muntu kwata ekisirinza. Omunnyo guno gwe batugamba okunaaba buli lunaku tugunaabe, naye ebisitaani bino bitya ekisirinza. Kwata ekisirinza kiteeka emitwetwe, kwata akasirinza. Omanyi Mukama ayamba yeeyambye, ate ne Bayibuli egamba. Nze nzikiriza nnyo mu Katonda kikumi ku kinnakyo, naye ne Bayibuli egamba nti sajja kumalawo obulombolombo bwansi. Munsonyiwa okwogera bwentyo kuba nze Mukama Katonda wange mwagala nnyo nnyo. Naye kambabuulire ensiza bano zirimu sitaani w'amaanyi. Kwata ekisirinza okiteeka emitwetwe, sala mu mufaliso okiteekeyo. Bw'oba tokitaddeeyo, bw'oba okitadde emitwetwe obufunira kyansi ng'ofunye akasirinza ako. Mu bino ebikoyi bye twambala kasuuleko mu nsawo oyite nako buli bw'oli. Bano abantu balina sitaani gwesirabanga mu nsi. Katonda nsonyiwa okwogera bw'atyo. Nze n'ennyumba waliwo omukebe gulimu ebika by'eddagala bingi, mulimu olusiiti nalulaba buno obuntu buno obuuso
bwe twateekanga mu biddole edda nga tuzannya. Ebintu ebyo lwaki babeera nabyo? Abantu bano bamanyi ennyo, nabo bakozesa eddagala era bamanyi ebintu ebyo ebirimu olusiiti na biki okubiteeka mu bino ebintu bye banyookeza ebyo. Ate bagenda ne babiteekako obubumbe bwonna nga butunula nga sitaani yennyini. Nze bw'omuntu nasooka nakubutya nga nzize eno. Abantu balina sitaani omuyitirivu. Ekisirinza sitaani ati ekisirinza Mr. Kadama TV. Olw'ensonga nti ekisirinza kyenva nze nkyesibako ennyo. Omuntu singa aba amegeta amannyo bagamba nti kiba kitambo. Omuntu amegeta amannyo ne bw'aba mwana muto ndowooza kitegeeza nti bw'alikula ekintu ekyo ekitambo kirimubeerako obeera kimubaako. Naye omuntu singa aba amegeta amannyo n'omutega ekisirinza, ekitambo ekyo kidduka, ekintu ekyo kidduka, bakiyita kitambo. Ekitegeeza ddala kituufu ng'era nange bwe nabiwulira nti ekisirinza ekyo ebisitaani bikitya ndowooza bikirabanga muliro. Bannange munsonyiwe bagamba bwe ntyo. Ekisirinza ekyo mukisala omufalisa emitwetwe ekiteekeyo oba mukama we alikisangayo nomukola olutaloweya muli lukola naye nga weeyambye. Bw'oba osobola okufuna akasirinza ako n'okasuula mu nsawo yo kateekemu otambule nako. N'olugoye jjukira bw'oba ogenda okwebaka wabaawo ekiri emitwetwe. Ate bw'oba togenze kwebaka ofulumyemu kasuule mu nsawo yo kakyuse nga bw'ovamu eno kazze mweri. Twekuume ebisitaani by'abano bisobola okukwata n'obulwa bw'okyenjanjaba kuba ebintu bino ne Uganda gye biri mu bimanyi naye nze ebiri eno sibirabanga. Nze Mr. Kadama TV kuba nina mikwano gyange mingi gyenjogera nayo naye owuliranga ebintu. Nze nina omwana wa sisita wange abeera eno. Omwana oyo yabeeranga awulawulira ekintu nga kigugumuka nekijja nekiyingira. Omwana yabeeranga ali awo nalaba ekisiikirize nga kiziba. Nange omwana alina ennaku y'okumwoyo ate oluusi tayagala kubiŋŋamba nnyo, oluusi n'abigamba sisita wange kuba akimanyi nja kugamba woofiisi ndi mumukyusa ate nga atya kuba aliwo sisita wange gwe naloopa mukama we n'atuuka okumutwalako ne ku poliisi n'amukangakanga n'akola atya. Kati bambi ono omwana atya kuba mwana muto. Ebintu ebyo yali tabiŋŋamba era ebimu sisita wange yabiŋŋamba. Kati bwe yabiŋŋamba naye omwana yawulira kimuli bubi n'aŋŋamba nanga maama ekintu kijja ne kikutuukirako ddala awo n'olaba okusiikirize. Oluusi n'omulaba nga nze ng'omuntu naye nga gidde mu mpewo nnyingi. Omwana akaatya teyeebaka namugamba kwata ekisirinza. N'aŋŋamba maama wano tewali bisirinza. Ne mugamba n'abanga omunyu n'omunyu oguteeka emitwetwewo mpaka omwana oyo yafuna ekisirinza bino bye batambula. Ebintu ebyo sijja kulimba tekikyamulumba. Ebintu bitya ekisirinza. Bannange tweyambeyambe. Bw'oba tufunye ekisirinza naye kati ebiseera by'empewo abamu bakozesa ki? Bakuma ebyoto. Ate nabino ebintu bye bateekako manya babiyita batya? Bino byemuteeka ku muliro ne mumala ne muteekamu obuntu bwabwe bwe banyookeza era nabyo biba bisirinza. Olw'ensonga bukulu babiyita bukulu biba bisirinza lwakuba kungulu kubako kasiringi nakyo kisobola okukolako ng'ekisirinza kubeera gabeera manda lwakuba kungulu kubako obusiriva obweru. Ebintu ebyo biba bisobola otuyamba